full figure nze tewampomera toyina wawooma full figure Muhoozi Kayine Rugaba bwe guba mwenge nga gwonywa guno wanywedde mungi Balamu Balugaala saali yagadde obe mujega naye okuvaayo olwaleero n'ayogera ng'omunywi w'omwenge nze nali ndowooza nti bwe baamuwa obwa minisita baatunuulira ntegeera ye ne balowooza nti amagezi g'alina ayawukana ku bantu abalala naye ate namulabye ng'amagezi ge galinga agafuulu figa. Ebyatandika ng'ebyoluvimbo Balamu baakamuwa obwa minisita era nga ali mu palamenti abuukula ng'asaba Joel Ssennyonyi amannya gaabo abaawambibwa abali mu makomera asobole okuyamba nga ye minisita omujja. Muganda wange biyinza okuba nga emberenge egaze kwenyinza okugamba kubanga bino ndaba byandiviirako abantu abamu okugobwa abantu abamu okuluzinga credibility eri General Museveni kubanga byonna biggweera mu ssente era waliwo abanja waliwo eyalya ssente oba waliwo eyasuubiza empewo naye nga yagalagaana teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Full figure Balamu ne bannaabwe bajjayo ssente empitirivu eri General Museveni ezigambibwa okubeerayo mu buwumbi obubiri era Muhyiddin Sanya okuvaayo n'ayogera bino ng'ojje ku biri byabadde nga gy'ayogera ng'ali ku mulimu naye kakati bino byaliko nga akyusizza emmundu ate omudumu agutunuuliza abo abaamuwa contract kitegeeza nti kale okuttibwa ayinza obutattibwa naye ate era asobola okuttibwa kuba abasajja tebalina nsonyi naye kwegamba bayinza okufunamu kafansonyi nti wayi banagamba nti Balamu nze yamuse banagamba full figure nze yamuse banagamba nti waliwo bamafiya betumanyi abali emabega waakyo abataagala kulabisibwa kubanga weebali bo bajjayo omusimbi wali wa General Museveni ne balya kati bano ne babakozesa bukozesa mugende tubatadde tumwe temwagala kuva mu kkomera. Kakati ekyebuzibwa nti Muhyiddin ne banne singa ebintu byatambulanga bwe babasuubiza kati kweze babawaayo ku ssente ne bazibawa bandibadde boogera bino bye boogera essaawa eno naye ngenda kuba nkuyitira mu katambi kano aka Muhyiddin mpola mpola bit by bit nga buli kyayogera tusiibwaganyako ebirowoozo. Munnange nga bwe nkutegeezezza nti kino muyinza okukiraba nga ekimpimpi bwe kiti naye kyandivaamu ebintu ebimu mu maaso awo kabe kasinge ne Muhyiddin okubeera ng'akwatibwa n'asibwa naye ng'emisango egigenda okubeera nga gimusibya gyakuvuma nakuvoola. Naye bannayuganda saagala mwerabire kubanga kati Sanya Muhyiddin si yasoose okuvaayo n'atunuza omudumu gw'emmundu sayidi zombi era abantu bwe bagamba nti oba oliawo baamutuma mission tenaba kubeera ng'egguka nti ayinza okuba bakyusiza mukyusa mu fomula ekyo nakyo siyinza kibuusa maaso naye tulabye basajja mivule avuddeyo wano n'avuma Bobi Wine n'atukandoga nti oyo Bobi Wine asaana kufa ate n'amaliriza ng'alinga mu defendinga juzi Majambere yali avuddeyo naye nga agezaako okulaga nti kakati agenda kulumba ekitebe kya Nuupu ndowooza yali alabidde kuba alien skin ne bajega banne bafawe kwe yali alabidde ndowooza naye naga naye kanveeyo nkole bwentyo. Tulabye ba Frank Gashumba ng'alinga awaaniriza Bobby ne Babi n'avaayo ate nga akyusa akuba. Tulabye tamala emirundi omugenzi ne kenyini ng'akola ekintu ekifaanaganako bwe kityo kwegamba amasannyalaze go galina okunoneebwa mu buli ngeri yonna ku Bobi Wine era bw'oba tumwogeddeko wano Uganda bizinesi waba tewali naddala bannabyabufuzi bizinesi waba tewali ekyo kyenyinza okukugamba naye obutambi bwonna Sanya abukoze avunye Balamu n'avuma full figure naye ate n'alinnya n'eri ewala mu deep water alinye mu deep water munnange Sanya nga kakkana ku muhoozi ng'avuma obutamiivu n'ebirala Obunyarwanda ne Museveni n'amutwaliramu. Kakati kino jjukira nti ebyo si bipya eri Muhoozi oba Museveni si bipya tebikyali bivumo gye bali naye
Muhoozi bwe baba bapulaninze ebintu guno gwe musumaali gwe beekubye oba oliawo ogwa inchi ezisukka mu 6 nti Sanya nga bwe nkugambye nti bw'atakwatibwa kubanga ekyokuttibwa kale oba oliawo kiyinza obutasoboka naye ate era kisoboka kubanga abasajja tebalina nsonyi naye bw'atakwatibwa ku bigambo bino by'ogenda okuwulira bw'atakwatibwa oba atabaawo nnyo kubanga Muhoozi odde yafulumiza dda yarabudde ku Twitter ngenda kuba mbikuwa kwaba bamuvuma naye bw'atakwatibwa nga Muhoozi babadde akola abalala bonna ne bakakwenza twalira omwo kiba kitegeeza nti ono Guy Mutume kubanga mu katambi kano ayogera ku kwokya ekibuga Kampala mukwate ku Kyagulanyi mulabe mukole mutya kiki kye baagala okusosonkerezaawo waliwo engeri y'okusosonkereza n'okwagala kwegamba okulaga nti eno gurupu eya Kyagulanyi ya bulabe nnyo kubanga jjukira olwedde Sanya yatukakasizza mu katambi era nga bw'ojja okuwulira nti ye kennyini yakonfesinga eri full figure ne banne nti ddala kituufu balina zittanka n'emmundu yakonfesinga tebaamukaka wabula yakonfesinga yakkiriza kwegamba ng'oggyeko ekyokuba nti no baamusindika akoleddi naye kyava mu kamwa ke nti kituufu Kyagulanyi yatutumanga okukola bino na bino naye sooka owuliriza katambi kano Sanya nga akalakata Museveni ne Muhoozi then tweyongereyo mu mboozi yetu genda nga tubitematema kubanga bino byetaaga kutunuulira na bwegendereza nnyo. Jeno Muhoozi Kaine Lugaba bwe guba mwenge gwonywanga onywa mwenge mungi ne gukuterebula njagala okutegeeza ebigambo bino Kyagulanyi omanyi gy'asula kwate ekkubo ogenda omusaleko obulago nga bwe wayogedde eggwanga lino ggwe ne kitaawo n'akabondo kammwe temulowooza nti mwagafuula maka gammwe nti mulina kukola bye mwagala nti atabawagira alina kusibwa nti atabawagira alina kusalwako obulago njagala nkugamba olunaku ne lumala lukya ku nsi kuno ate olaba takyasobola kukwatibwa Kyagulanyi Wakaifa ate ng'afudde kale weoba oyimanya nti amaanyi gakuwalaawala bwe guba mwenge nga gwonywa nesimanyi gavumenti nevayo netusingisa emisango gy'okulya mu nsoolukwe simanyi na bitongole bikuuma ddembe kiki kye bitaviirako ne bakwata ono omuyaayi Jeno Muhoozi Kaine Lugaba njagala okukugamba ebigambo bino bw'aba Kyagulanyi temukyasobola olaba okumukwata obukwasi kyabalema mumukwata muzza mu maka ge kale mukwata omutwale mu kkomera olabe ensi kyeyinza okufuuka gwe tetuyinza kubalaga ekkubo eryabajja ewammwe e Rwanda gwe ne kitaawo bw'aba kitaawo atuuse ku myaka 8 nga takyamanyi naye bamuzaale ewaabwe eri e Rwanda tumugamba atambule ekkubo atufiire kiki Museveni kye twamuliira olwaleero kyatubanja okuba nti eggwanga alikule atufuze emyaka 4 nga atubbi atubonaabonyeza mu makomera olwaleero kikyatulanga okuba tatambula n'atufiira bwe buba kkubo lyababula eryabajjayo ewammwe e Rwanda kaakati olw'emmanya emmanyo njagala kugambe nti njagala buke ku makya mukwate Kyagulanyi we mujja okutegeera ensi eno nti twabakoowa ekyokumusalako obulago kinene mumukwate mumuzze mu kkomera wojja okutegeera ensi eno nti twabakoowa komera bukomera asuleyo nga byesigi mumukwate abenga byesigi amala ebbanga eryo njagala okutegeeza Abanayuganda saagala kati ebino byonna byeraga lwatu akalulu ke tugendamu saagala njagala mbategeeze nti ku mulundi guno tetugenda kudda mu bintu bya kisirusi Kyagulanyi ffe tulina okumulangirira bwe kiba kyetaaga kukuleeza mafuta kibuga kikumako muliro kale tukikoleeze ffenna batukwate kale tulabe njagala okwate kale omusaleko obulago tomanyi watambulira njagala olumbe tolina maje sigwa okulira amaje Muhoozi Kaine Lugaba bwe guba mwenge nga gwonywa guno wanywedde mungi nkugambye kyatwalira gavumenti ennaku 2 okutegeera nti erina kutakyagulanyi ensi nedda mu mbeera nedda mu butebenkevu bwebaddemu kakati teebereza ng'omugjeeko obulagoloza kiki ekiyinza okubeerawo kyovudde olaba nga njagala nnyo tuwangaale tulabe ebyo gye biggweera tuleme kufa birwadde era ntera okubagamba ti omusawo waali by the way abantu bamujjumbidde nnyo naddala mu nkomerero y'omwaka guno era abantu bangi bafunye eddagala erya puresha
bafunye eddagala lya sukaali erya prostate n'ebirwadde ebirala amagumba n'endwadde nezisimanyi nze abantu bebazimbuulira wano kati ndi mukugu mw'endwadde ssibu mu kuzimanya nti lino erinnya bwe lityo omusawo yannyonnyonera nti obulwadde bwe buti ne bwe buti nange ne mbutegeera naye abantu balina ebirwadde mujje mufune eddagala omusawo gy'ali qualified doctor ate ng'ali talented akoze research emala 2026 tugenda mu kalulu era muganda wange gwe bw'ojja Uganda mu mbeera nga bw'ogiraba teweeraliikirawo bw'ogenda kusula wabula jangu ku Hillside View Apartments ziri wano ku kyalo Janyi ku kasozi Janyi ku church waggulu awo kasituukutuuka ekitende Kajjansi awo wonna ne Namulanda okyamirawo in fact ave entebe osobola okyamira Namulanda bw'otupeppo lya kolasi bulungi nyaawo n'otuuka ku church y'Ejjanyi bwe kasita obuuza church y'Ejjanyi eri luddawa era n'ennamba z'essimu bw'ozikubako awo Hillside View Apartments weziri osobola okusulawo zirimu buli kimu mulimu ekiyungu mulimu TV wifi ya bwereere security ya bwereere cameras ezikwata weziri nti omutasobola kubeera nga zooba n'akolawo esasage ne tutategeera ani ate nga weewuunye n'amasannyalaze tegavaako tegaviirako ddala kubanga system weeri mubeera connected all the time. Hillside View Apartments zirina wannange embeera etasangika bwezigezeeko olugye Uganda muganda wange kale katweyongereyo bansuubiza nga sinze nzekka ttiimu yonna Balamu gye yakyalira mu kkomera yagiteeka mu kadengedenge n'atudyekadyeka n'atujja ku mulamwa ogw'okubeera nti tulina okubeera nti tunywera ng'engeri nga gye twali tukoseddwa n'atuterebula ne batusuubiza ensi n'eggulu ebitaatuukiridde. Kaakati olwaleero aba yavaayo ne yeetema amagadyambo n'alaga nti tebalina kye baatusuubiza kikyalowooza ekiyinza okuba nga kyaterebula abantu 19 ne baterebuka okugamba nti akatukyuseemu mu ndowooza yaffe. Tewali kubuusabuusa, zaali ssente zezabasuubizibwa ekintu ekitaatuukirira nga bwe mulaba bwe kyali ku Eric Muwanguzi era ne bano bo at least baali basazeewo kyekituufu kiri nti baali basazeewo nti akasente kabakalye era singa tebaaba mu makasente ako oba oli awo baadibadde bazibojo. Waliwo mwannyinaze omu yabadde ayogera ku kintu ekyokubeera nti abo bonna abababeera bavudde mu struggle ababeera balidde mu struggle olukwe si kirungi kubeera nti ate bwe bagenda bwe batuuka eyo nga babamye ssente ate ne bakomawo ne baanirizibwa eno. Ye nno yabadde abasalira gwa kalabba aga nti banywe obutwa oba si ekyo bagwe mu nnyanja baffe oba si ekyo beetuge. Taata abantu abalina ebitege ng'abo mbadde nsaba babeere n'ekyokukola kimu nga kirimu ebintu bisatu. Either bw'ayagala okudda mu nnupu ng'ayina kunywa butwa afe, ayina kwetuga afe, oba ayina kwesula mu nnyanja afe, naye nga kyonna kyakola kikomekkereza afudde. Taata tuleme kukkiriza bantu nga Saanya kudda mu kibiina kyaffe yadde n'olunaku n'olumu. Saanya abeera ekyokulabirako nti munnanuupu yenna singa kamutanda eddakiika emu n'ava ku nuupu bw'ati n'asala n'addako wali kibeere nga it is one way. Gwe kasita oba ng'osaze bw'oti teri kudda, babeeraawo nga babuliddwako ewaka ne mu kibira. Eyo gitwale nga kooti y'abantu. Abantu baakoowa kubanga twakoowa abantu abali mu mulime n'oluzise. Gwe gendera ddala ekyo no kirata zero tolerance kitegeeza nti abantu beetegefu okusigala ku mulamwa abatono ennyo naye nga be bali ku mulamwa nti abo bonna ababuyabuya ababeeraawo nga ye kasita kampeni zituuka ng'agenda gundi yagere tuwa ssente gundi yalina ssente tugende tiimu muhoozi. Ebyo byonna abantu bagamba nti kati gwe kasita gendera ddala. Wabula ensonga eno ya ssente era bizinensi yennyininyini nti ne mu NRM mwennyininyini abasajja abagezigezi nga Balamu bafulufiga abeetaaga essente booreda awo bababeera bafunye omulimu era yensonga lwaki babadde bayisa bannaabwe mu ngeri gyengenda okubeera nga akonyumiza. Sooka owulire bino. Balamu Balugahala mbadde njagala oyogere ssente ze wajja ewa Museveni
n'ekigendererwa ekyokwagala okutalaga amakomera ng'omunnyonnyola nti ogenda kulokola abaana ba Nuupu ne bwe baali bakakuwa obwa minisita wabuukira etambula n'obukkira nti simanyi ogenda kuggyayo abaana ba Nuupu nga mwerimbika mu by'okutusonyiwa. Kyogamba kkooti ffe tetukkirizibwa kuweebwa beyiro mu kkooti. Ffe mulina tusonyiwa busonyi. Omuntu eyakola omusango lwaki mumusonyiwa? Lwaki mwayagala tusonyiwa busonyi ate twakola omusango mutwakkiriza nti twalina amasasi ne tukkiriza nti tulina ttanka z'amagye lwaki mutusonyiwa busonyi? Ffe twali twagala mutusibe tubonerere tufuuke ekizampo abalala balabire ku ffe baleme kuddamu kwetabika mu bya ttanka z'amagye. Nga bwe balumiriza Bobi Wine okukola omusimbi mu bazungu nti ng'agenda akuŋŋaanya ssente mu bazungu, bano abasajja nabo ku sayidi yaabwe bakimanyi bulungi ennyo nti nno ate bo kye bavunaana oli bo kye bakolera ddala. Kubanga Balamu azaakuba abantu ebikono, yakuba Bebekulu ebikono n'amugye wa Museveni. Bebekulu jjukira yaleeta Brian White, oyo ne n'amukuba, n'abalala bangi n'abakuba okubajja ku mubuuzi. Era munnange bwe bagamba nti omusajja mulogo erya ddala, oyinza okugamba mulogo erya ddala kubanga ye kano akazannya akakoleddemu ssente nnyingi nnyo gye buvuddeko mwawulira already nga awamuhooza amagezi nga bwe bagenda okutegeka Rastafari conference wano Uganda mu January. Ono yennyini mbwe Kololo wali Rastafarians bajje wano Uganda. Era Balamu n'agamba nti kwolwo olunaku tugenda kukkiriza abantu okukuma ekire, mbukulu bagenda bakkiriza okunywa enjagambo, muba bakkirize banywe enjagambo. Kwolwo olunaku lwokka lugenda kubeera kwegamba obanja gafuridde. Okitegeera ekintu ekimenya amateeka. Balamu naddala mwetegefu okukola ekintu kyonna kasita aba nga yagenda kufuna ssente. Era ndowooza olaba mu banne bonna bwe baali eri mu PLU bonna era yeye minisita omulaba ndowooza muve ku ddogo mmwe. Ekizibu ekiriwo bambi Sanya ne bw'olaba alaajana akimanyi takyasobola kufuna buganzi mu Nuupu nga bwe gwali, kuba abantu bamulaba ng'omusota. Abantu bamulaba ng'omusota kubanga bamugeraageranyaako Olivia Lutaaya nti ng'ono yasobola okuguma, ng'ate naye bamukozesa endagaano. Kati ebyali mu ndagaano gwe musimbi ogw'abasuubizibwa abakulu bano, era nga gwalina okubeera nga gubaweebwa ekintu ekitaakolebwa. Kati Sanya kyavudde alaaja n'agamba nti bannange jjukira batulabanga ekyonziira, kyokka ate tubeere awo nga tuli ku bunkenke, abantu batusongamu ennwe ate nga ne ssente tetulina. Ssente ze batusuubiza abasajja baazirya, abasajja ba Balamu baazirya, bafulufiga baazirya. Kwegamba mu bufunze ng'alinga atukaabirira ffe tumuyambe asobole okulemingayo ssente ze baamusuubiza okusobola okuwaayo oba okuwaayiriza Bobi Wine ne Nuupu. N'endagaano gye mwankozesa mu kkomera enkya ŋŋenda kugijjayo njirage ensi kubanga twakuteeka ku nninga tugamba nti tubamanyi muli beefuuze, tugenda kugenda mu ndagaano eno mutusibe obusibe bungi ate mumale mutulabise. Mwali badde bansonyi ne mukwata ssente mbadde mbakolera basajja mmwe, natuuka ebweru ng'abantu mwabanyiizanyiiza dda, ffe mubadde mulina kutugula buguzi ne tubeera nga tubawagira. Kyekyali ekigendererwa kubanga abantu baabakoowa, baabakyawa, babadde baagala mufe bufi. Naye olw'okuba nti mmwe muli mu buyinza, olw'okuba nti mmwe mulina ssente, abantu mubate twatendewalirwa n'embeera nti gye twalimu nti yali mbi. Olw'okuba nti mmwe mwalina buli kimu ne tugamba nti kuba twatuwe tugamba nti era tebajja kubituwa bano abasajja bayaayi. Naye ne tugamba nti singa batutaasa ne tuva mu kkomera. Era mbadde nyongera okwetondera Abannayuganda, mbadde ku ndagaano z'abasajja, mbadde ku mpiso. Naye bino byonna ggwe munnange bwe binaggwera njagala okubabuulira nti akugoba tabulako kyakusuuza. Fulufiga andabikira okuba nga bamugasse, andabikira okuba nga fulufiga naddala ng'omuntu abadde amwefunyiriddeko ayinza okubulwa ebyokwogera. Mwalaba wano Abamaka asinga amwefunyiriddeko fulufiga n'abula. Fulufiga mulabe ne mubira ebya Alien Skin ayina ng'egyabuzi kubanga ndowooza abadde tamanyi engeri kikyakukola nti alondewo sayidi ki oba sayidi ki, kubanga yeemalira nnyo mu byaka miliyoni
ne Abamakasi. Full figure yalifaanaganako nga Bad Black naye essaawa eno oyinza okwisanga ng'abantu bayiga tebabiwa nnyo makulu so nga ate Bad Black yaliwo okwo nnyo mwejjukira mu biseera nga tugenda mu kalulu ka 2021 Bad Black mu kampeyini ezo 2020 Bad Black ng'ayambadde overall eya Nope era nga bamulaba bamuwa n'obwambasada ne ku university nga bamutwala nga ambasada waabwe. Bad Black oyo mutwalira mu COVID Bad Black yali w'amaanyi era yali ya ssente embu nnyingi ez'abamalaaya nga yeefudde abakiikirira. Naye kati bwe tuli essaawa eno Bad Black omuliro gwakola ki? Ne Full Figure njagala okubabuulira nti omuliro guyinza okukkakkana kubanga ye kennyini yeewako bujulizi nga bwe yeesala Haji Mwezera akavubuka kakali katata Museveni nako ne kajja nga kagamba bannange nze njagala mwana wange tugende tukole DNA era yasazeewo n'agati agenda kutwala Sanya Muhideen mu kkooti agenda muwawaabira. Sanya agamba nti Full Figure tiyamuwoomera talina wawooma ate ye agamba nti awooma. Olowooza bampita Full Figure mpooma amwewuma nina wawooma manyi bakwata omusajja ate Full Figure nkuyisa emirundi emeka. Full Figure gwagamba nti mpunya simanyi nsiba papa. Full Figure gwatanneeyambulira wategeerera wanti nsiba panka wandabira wanti bansiba pampa. Full Figure n'obwa Full Figure bo nga bwe weeraba ne dokita gwe wagambye nti baawo musaasira musajja wattu. Full Figure nabeera naawe embeera gye nabeeramu naawe wagiraba. Full Figure nze tewampoomera toyina wawooma. Full Figure so saali yagadde omanyiire nesiba panka wazirabira wanti nsiba pampa watanzigira munnikayo. Full Figure mujja kwogera mwatankula weeyita mulalu naye obulalu obwe bwakoma obwange bwe bwatandikira. Bwe nabagamba nti ndi mulalu bwe nabuukira omulamuzi natwali bweruzira guti n'apisaako ekiragiro bankebera omutwe ne bagukebera nga ndi mulamu tteke. Bwe kiba kyuma kuddamu kwagala kunkebera njagala batukebera abantu basatu bankebereze Full Figure ne Balamu gwe banaasanga ng'aliko ekikyamba muwempeka atandikamire. Already Sanya Muhideen yatukakasa ddanga bwali omulalu era newankubadde bamukebera nga bwatugambye nti nga si mulalu naye Full Figure naye bw'onomugozi ajja kugamba si mulalu ne Balamu ajja kugamba si mulalu naye ng'ate bye boogera ebiseera ebimu gy'olowooza nti kakati kino Balamu ayogedde kyaki nanakukomparinga Alien Skin ku Nope n'agamba nti oyo asobola n'okukulembera Nope kwegamba ng'olabira ddala byayogera tebikwatagana okusinziira wa waali essaawa eno okusa ne mukama we gwe bagamba nti bamuyita batya General atava ku Twitter. Naye ngenda kulekera akatambi ka Sanya Muhideen ayongere okubeera nga munnanga bawalivo ng'ayongere okubeera ng'atubuusa kye tulina okukola ffe kuwuliriza na kusengejja. Anti bagamba nti akusinga akubisa gw'okutte ku guno omulundi tugenda kakasa ani asinga munne era ani akubisa munne gwakutte ani munafu ani ow'amaanyi kubanga kana akazannyo kajja kunyuma nnyo. Ekirungi nti omutimbagano gwajja era abantu babuufu buli kimu babeera bakimanya. Full Figure omanyiddwa nga oli mulalu kyova olabanga ovaayo n'olumba Kyagulanyi obuukira buli etambula wayagala ojje onzijeko amasannyalaze ng'ozze mu kkooti ojje Luzira weekubye buserefi nange olw'okuba walaba nti nze atureedinga walaba nga nze aliko Kyagulanyi anjogerako nnyo n'oyagala naawe bannanuupu n'abantu batandike bakwogereko era bakwebaze nti olina ky'okoze. Toddanga mukunnyamba temulina kye mwannyamba. Toddanga mukunnyamba kuba nava Luzira nga nkoze obusibe. Toddanga mukunnyamba n'okuva olwayo nkugana wonyamba ngani mubasibe bonna 13 wayagala kuyamba munzi wajja kunfunako masannyalaze naawe olipira etambula weekubye ne luserefi nange ogende wa Museveni omuggyeko ssente nga mumugamba nti bano abaana twogera nabo era twagala kulokola abaana ba Nuupu bonna twagala tubajje ku Kyagulanyi tugenda kubawa obuyambi.
sente zonna ze mwajjayo mwazibba temulina kye mwatuwa. Full figure sente ze wakwata ez'abaana b'Embale bakatabi Swaibu Nagwere Asbati sente zonna wazirya ng'otaddemu abantu abataakola busiba abatali mu kkomera. Oli omukazi simanyi bamuyita Aitongo ayinewo erinnya lya Kinyankole liri awo eyajja ne sente n'azikwasa n'ogamba nti ano waleeta abantu kumpi 30 awo emakini n'obagina omunnyonnyola n'omugamba nti bano bonna baali basibe nabajja ku Kyagulanyi biki Sikayi Soja gwe wateekamu twali naye mu kkomera. Abantu bangi be wateekamu awo nga buli omu bagenda muwa miliyoni 5 n'ozikwata sente ze wakwata zonna n'abaana tewazibawa sente n'ozitwala. Sente obuba bugagga ng'obadde obuzimbira ku nze ofunyeko sente ezikumala. Full figure ojja kunnyonnyola sente zonna abantu ze watutwalako neke nze olwaleero nejjusa okuyimirira ekifaananyi kyange ne full figure nejjusa tomanyi maziga ge nnina nejjusa okuyimirira kati wayo kyasaamirira kiringa kyebaaniya Mukama nti munnange ngenda kwogera endagaano ze bakuwadde totya bakama awo njagala oyogera endagaano ze bakuwadde musiru gwe tumbaavu mbuzi eyo. Atola nakitegerera kino ekikazi kiralu nakigamba nti Bobi Wine n'ebigambo bye nali njogera kubalabisa bulabisa ndaba oba mutegeera nakigamba nti Bobi Wine ye yatutuma nti munnange tufe n'abasirikale nekigamba wakikola nakikola nefa n'abasirikale gwe notasobola kubuuka omuntu alina amagezi kati nze yafa n'abasirikale ate nga njogeraawo embuzi eyo. Full figure Balamu Balugahala bwe muba mubanyiira akamanyo mmanyo mwakutembwa mmanyo nze obulalu bwammwe bwatandikira siri mulalu ndi mulamu. Lwaki uliwe mbadde nvuma Kyagulanyi mbadde mulamu tteke lwaki mubadde temuvaayo ne mugamba ndi mulalu? Olwaleero bwe biba byuma nga byakakasa nti ni mulalu mwe abalalu abasingayo abalina okukeberebwa mutandike mu mire n'empeke z'abalalu wumbwa. Mujja kunnyonnyola ensi sente ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 nga mumugambe mugenda kutalaaga amakomera. Balamu yali talinnyangako mu kkomera kiki ekyamuleeta atusisinkane tukkirize emisango ng'atujeseteeso tuwa ebyobugagga era ndeetondera bannasitwago bannange mu nsonyiwe natendewalira olw'embeera gye nalimu nenva ku mulamwa wumbwa. Olwaleero bimmanyira nti ndi mulalu luliwe mbadde nvuma Kyagulanyi ebyebisiyaga nga mubadde temubiraba nti oyo kati mulalu kati olwaleero mundaba nti ndi mulamu tteke. Full figure ne Balamu mujja kutuddiza sente zonna ze mwajja ewa Museveni nga mugamba nti mugenda kutulokola mugenda kututereeza bonna abavubuka mubajje ku Kyagulanyi. Nze temujja kummanyira kunsiriwalirako. Era enkya ntegese conference y'abannamawulire mbawe endagaano gye twakola mu kkomera nga yaliko omukono gwa Balamu nga yaliko omukono gwa Full figure n'omukono gwange n'abasibe bonna be twasinkana mu kkomera baasayininga ku ndagaano eyo ng'eriko n'omukulu w'ekkomera. Enkya mpise conference mbanyonyole nti endagaano gye beewakana yiino twagikola.